والسلام على من دعا بالهدى ودين الحق حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من آمن به واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد omulundi ogwayita olw'omukaaga lwe twali wano twasoma ekintu ekisiraani tukimaliriza toza abataaliwo doluziye twagiraba biidhinihi tabaraka wataala wakuba omukaaga twasoma ekisiraani kyeki tusangibwawa tusangibwa mu ki ate olunaku lwalibwa mu mande tulaba doozi yakyo naawe wetutambula nabo online wabula ekisiraani kyetwalabako olwo kyali ekikwatagana ku ekisiraani ng'otondedde ekitomere ekisiraani ng'olikola ana wanyiza Allah wanyiza muntu bikyewo ebikyo naye ate waliwo ekisiraani kyebasobola okuloga oli naakuloga naakusiraanya naddala abasajja wanaatewo mugwawo nnyo biidhinihi tabaraka wataala newankubadde nga n'omukazi naye bamuloga twalaba nti ekiyitibwa ekisiraani omuntu okussa mu mbeera nga tolina mukisa mu kintu singa oli akuloga n'ogwebwako ebikisa mu bizinesi then aba akusiraanyiza economically aba akusiraanyiza mu mbeera eyo ate singa akuloga gweomukyala nebakuloga tofumbibwa era aba akusiraanyiza mu mbeera y'omufungo olwowa kisiraani kuba tuli fenna ebyo byonna twagala kulaba byo biri bitya naye nga tunagenda eyo allahu tabaraka wataala era ekintu kyetugamba naye olwaliro nkirabyeko allah atuwadde ekyengera wakati mu kujjanjaba n'atonyesa enkuba bwe tuba tuli ku mbeera za kunoonya baraka olweza okulwanyisa ekisiraani ensonga eno etuyinza gireka bbali bw'atonyesezza enkuba nendagira ababadde bagudde mu ddoozi bamaze okuyibwa bukuya nibaga mugende mu nkube bakubeko bagenzeeyo abagenzeeyo nembaggalira wabweru naye omu kuba agaanye okugenda mu nkuba emugamba genda mu nkuba n'agamba nti nze bwe kigenda mu ndwala wano mulimu ebyokuyiga bingi wayogedde ekyo ndeseewa nebadejjanjaba munda nefuluma ngende mukwasesize mu nkuba amazzi bwe gade gayikira ddala bwe gatamba ogogo mulembeke naye bwe mutuusizewo ne gamuyiikawo ejjini lirinyiddewo ku mutwe n'akoleeza olutalo ne tuguluba era nkubye n'omwaguno n'akola ki obategeke egwatika naye wakati era tusigala nga tuguluba ne musomerera tusomerere aya y'ekitiibwa allah ezeri suratu al anfal aya ya 11 surat al anfal biidhinihi tabaraka wataala nga mugudde ali muki ali mu mazzi enkuba emukuba etuyikira nembeera nga musomerera tugamba nti idh yughashshikum an-nu'asa amanatan minhu وينزل عليكم من السماء ماء مباركا ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إلى الآية. ننزل nnyo kapaati akagamba nti وننزل عليكم من السماء ليطهركم به
Jini nelirwanye akhiran liraja ligamba feba tusiba kumalalo lyekalakasa teryogera teriwoza feba tusiba kumalalo era kyetuliye tusinzira tumuziranye biki gamba ekamba balageko munda balageko nelikuva sigala nga tumugotte kakkana neripondoka Nilikama mzazi wale wa kutugamba leo wale tukulozeza. Nika sente ndikoze just jirebeka muki mumazi. Gamba ne tukakani. Nekumalalo kazetu polisi tugende na yenga nkuba. Wa Allah yagamba nti idhi yukashikum nuasa amanata bil. Kariyo ategeza mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti jukira bwe twaba beranga tuba Kira wotulo tubalika n'otulo nu'ad kutumagira idhi yukashikum Allah subhanahu wa ta'ala idhi yukashikum nu'asa amanatan minhu bwe twabairanga tubasuza otubasako otulo nenga amana kubatebenkeza minhu Majembo butebenkevu obategereka nagamba nti wayunazzilu alaykum min as-samaa Allah nabeeranga abasiza okuva mu ggulu amazzi liyutahhirakum bihi abatukuze nago wayudhiba ankum rijza shaytan ate abeerenga abajjako nago ebyo shaytaani byebateekako abeerenga abatukuza nabyo abajjako ekisiraani kya shaytaani shaytaani bamaze ekisiraani ne musiraana naye Allah n'abasiza amazzi okuva mu ggulu abatukuze okubajjako okusiraana era mugamu ku makubo agayinza okujjako okusiraana oba ekisiraani ekya buli kika istimal ma'i al-matar okubeera ng'okozesa amazzi ag'enkuba paawe etonnya n'ogenda bw'oba tosobodde kugibeera mukale waakirembeka naye omala okulembeka amazzi ago gasobereremu beera ng'onaaba amazzi g'enkuba mu mazzi agasinga okubeera ngajjanjaba gatukuza gaweerezibwa gye gakola ki ga muteeko gwakubiri ku mazzi ga zamuzamu mazzi ga zamuzamu ge gasooka naye n'olyokozaako amazzi g'enkuba kubeera ng'amugazi era baine waliwo neyamuliza ekibuuzo wagasoba ku mazzi g'enkuba emazzi nagamba nti ati nze nogye ndikwali yabweru agamba nze nogyendi zirina bwenfunaki mazzi ga nkuba ne bweba etonnyi tolina mukisa guyinza kulembeka tolina wolembeka kati awo nkole ntya nsobola okozesa zamuzamu yebazi kulyo ki naye nawo n'olyokozaako ki n'olyokozaako amazzi ag'enkuba biidhnihi tabaraka wa ta'ala naye agamba nti liyutahhirakum bihi wa yudhhiba ankum rijza shaytan wa liyarbita ala qulubikum ate abeerenga abatebenkeza mu bifuba byammwe wa yuthbita bihi al-aqdamu n'okubanyweza abeerenga abanyweza omutima guno gukola kinene nnyo okukulaakulana kw'omuntu era eddogo werijja ery'okukusiraanya lisooka kunyweza mutima kozina bwongo era mwemukuba olabira ndi butuufu bandoko okunzira gy'okutegenda mu maaso okubeera nga buli kintu kyonna okitya alkhawfu walhazan okutya n'okweraliikirira shayitaani ekireeta mu bifuba by'omuntu nebanga enaakusiranya okusindikira eddogo eryo kabonero akakulaga nti eddogo eryo likoze ki ekatera omutima gwera kukyemuukirira ate ne bwolowooza okukako kyokola ekikutwala maaso bwe kimulaba kizibu Allah kyagamba nti innama dhalikum shayitaanu yukhawwifu awliyaa kimazima ekyo sitaani ekiisatiisa minywanyi gyayo fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin temugezanga ebintu bya sitaani mukyenze in kuntum mu'minin bwebanga muli bakkiriza bangi ebaleeta kugamba shaitaani ereeta negativity mu kifuba ky'omuntu mu kkubo lyeyitiramu okusiraanya eddogero eryo ekkubo lyeyitiramu okusiraanya negativity buli kimu noolaba nga tekigwana ggwe
mulimu abantu abamu nga bamanyi nti waliwo ebintu ebyatondebwa nga si byabwe, ng'ebintu ebirungi ebyebbeeyi si byabwe, bamanyi bo balina kubeera mu byala that negativity ebeera y'eshayitaani. Era kiri kimu ku characteristics za poor minded person, omuntu ng'alina obwongo bwavu ne bwaba mugagga naye ng'obwongo bwe bwavu abaira alina byatya, nga ne byasinga okutya bwe bwavu. Wadde bw'abeera omugagga ennyo naye ng'alina embeera ate abantu ennyo obwavu kati ekiba nga kikulemesa okukola ebyo. Ayinza okuba nga mugagga naye ng'omugagga we Allah yamuteesa kuteesa n'amufuna, naye ate shayitaani nejja okumulwanyisa ebe n'amulwanyisa emuleetera bintu ebyo ng'ate okutekinga risiki. Kubanga mu bizinesi okubakola ekyokola era okubanga otekinga risiki n'ogamba kino kankigezesa endabe oba kinaavaayo, kino kankikola endabe oba kinaatambula. Naye omuntu anaabeera omwavu tagezesa, abeera atya. Naye ekintu ekyandize nga kirimu omutuga naye ng'ekisa gye yeni baba bagitya, shayitaani ekola ki? Egibatiisa, ebatiisa. Agambye innama dhalikum shaytaan yukawwifu awliyaa. Kati Allah agambye nti abazziza amazzi okuva mu ggulu, amazzi ago liyutahhirakum bihi, abatukuze nago, wayurbita ala qulubikum, abeere ng'ajja okutya rubu' khawf, ajje khawfu mu kifuba kyo, ate wayuthabbita bihi al-aqdam, ate akunyweze naawe obe ng'osobola okuyimirirawo, obe ng'osobola okutambula n'ogenda. N'otesiba mulimu shayitaani ereetako sihiru ta'tiru zwaji, eddogo erisiraanya terikola okubeera nga likusiraanya, mulimu okukusiba n'obanga ebigere tebitambula. Era abantu babazirika eddogo eryo bamaze kizirika erikwata muno babiyita mutya muno mukongogule, likwata mukongogule, era ogenda okuwulira nga bukuluma. Waliwo omukwano gwange omu akongogulako kekamujja, yali asama omupiira nga mulungi asobole okugjamu ebyebbeeyi, naye Allah yamugirira akakongogule kalwala. Bwe yava ku mupiira n'agamba nti agenze mu kugutendeka, era nayo ligamulumba ligamukyankalanya. Allah yamugera n'amuleeta etumujjanjaba, bwe gamuvaako obutendesi kati alhamdulillah atendeka mu bifo ebinene wano mu ggwanga, Uganda Praise under 23 n'emu ku kiraabu y'eggwanga, makiraabu g'eggwanga. Naye nga lyeddogo lyalirize musiraanya okutabako kyakola ki? Kyakola bulyavawo yakola ki? Kati bakusiba amagulu n'obasabula, naye amazzi agambye nti wayuthabbita bihi al-aqdam, akunyweze nago, yaani agajjanjabe. Amazzi ago Allah akujjanjabe nago, amagulu go osobole okubanja okuba kutambula genda mu bizinesi, otambula mu budde, otuukira mu biseera. Naye nokubiraga nti wasiraanyizibwa, time management obeera very 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 poor. Era waliwo ogwembadde nambakaawo wamu emugambye abitegeera abikwate, ate bw'aba nagiragiro ekitegeera atuuse very late nga maliriza okujja gy'abasajja nzeko abakyabakyala. Allah kyamusaasiddeko olwaleero takulyanze bangi, olwaleero baba nga bakoze luutu esuka kuza bulijjo, kati ansanze kwesembayo naye babakuwanga bulijjo abatansanga maliriza oba sikyakoze eki. Naye bw'atuuse n'agamba nti jamu abadde mu kiri mugamba olwaleero e Uganda jamu tekyali excuse. Obanga okyasobola okugentuuka ewantu n'ogamba nti jamu annemesiza okutuuka mu budde, eyo obeera ng'olimu abo bafeerija. Olw'ensonga nti amanyikiddwa si kintu ekiba kigudde obukwi oba tegerekete. Era puroguramu z'olugendo omuntu bw'oba otambula okimanyi nti muli puroguramu za jamu, eiza n'okeera oba n'okozesa myezi esobola okunoyinga jamu osobole okutuuka walaga nga bukyali oba tegerekete. Naye bayinza kungamba nti bakwetaaga ssaawa 3 ez'okumakya,
n'otuuka ssaawa 4 oba 5 niwekwasajja tewaliiwo wano woyinza kubanga ogenda kuva n'ozuuka ku ssaawa 11 n'otandika olugendo neziwera saa 3 nga tonatuuka gy'olaga wa illa nga waliwo ekikusibye oba tegeekeka kibeera nga weekiri awo kisobola okusiba n'otatambula mu budde nga mu hadiisi y'Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era nayo ng'etulaga ku mbeera zaaki za shayitaani eyo bweba yakusiba kukulemesa kutambula oba kukola bintu mu budde ekubbako budde naye ng'eyitira oluusi mu kwebaka kubanga mu makubo ekisiraano ekyo gekijja kukwata omuntu mulimu attanuwini okwebasa omuntu yagamba kubanga Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba yaqudu shaytan ala qasati ra'sakum idha yanamu 3 uqati shaytan ensibe ebifundikwa bisatu ku nkoona y'omumumwe bw'abeera nga yeebase yaduribu kulla uqda makana nebeera ng'ekuwa ku kifundikwa we kiri nga bwe kuyingira n'akayiba ya alaika laylun tawil farqud olina ekiro ekiwanvu weebake eyo tanuwiini egikola ng'eyita mu mitendera egy'enjawulo mulimu ekyo ekyokusiba ebifundikwa kuba oyiyitiramu nemubaamu attanuwiini bilbawul fi udhun okukwebasa ng'eyita mu kukufuka mu matu kitegeeza ki tibweneekwebasa bwenakufuka mu matu ojja kwebaka olimu okuzuuka muddo obudumu otekedde okuzuukukiramu oba owedde ejja kwebasiza mu biseera byeteekerwa kwebaka biseera bya salaati duha biseera bya Allah kugabirira yekwebasize matu webasi mulimu atanwir bitahadiyatu katahadiyatu sabiki okwebasa nga ekukubirira yekukulira peni ekyo kisalukwa ngobadde olya wetekateeka gyera ogenda okuwulira otandisa okunafuwanafuwa era ku mulimu otandisa okunafuwanafuwa ozizeewo wa bikuli niwebakira ddala otulo naye nga kiseera kyagenda kukola oli ku mulimu niwewunzikawo katono niwebaka hatta ne bakasobola okukanuka nga basobola okujuukusa n'otawulira awo leero manya nti ekiraani kikwambadde kyakwavuwala naye nga kiyitidemu anga eyo yakukwebaza tulo biireri tabaraka wataala obandigerekito atigabeki tuli kukutambulira ku aya y'owekitiibwa Allah surat al anfal aya ya 11 idh yughashshikum nu'asan amanatan minhu وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان Allah agamba Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadithi tubadde tusoma n'agamba nti فإذا استيقظ بوزوكك وذكر الله نوتنزل الله انحلت عقده ekifundiko ekimu nga kisumulukuka fundiko ekimu nga kisumuluka wa idha tawadda bw'ofuna wudu inhallat uqda ekifundiko ekyokubiri kisumuluka wa idha salla bw'osaala inhallat uqdahu kulluhu ebifundikwa byonna ebyesheta byofundiko nekisumuluka fa asbaha bi hashida tayyiba nafsi n'obukeesa ng'oli mulamu omubiri mulamu ate nga n'omutima gw'omulungi guli tuli gusobola okusaddaaka tuli gusobola okusaba gusobola okusabira abalala tolina nsaalwa ensaalwa kimu ku bintu singa ensaala ewamba omutima gwo kimu ku biyinza okuzza emabega obulamu bwo bwonna naye buli lwoba nga tolina nsaalwa mu mutima mu bimu ku bitawaana gy'ensaalwa kwe kubeera nti Allahu tabaraka wataala omuntu ow'ensaalwa kwasiba abantu ensaalwa agamba nti togulabu alaihi abwaabu tawfiiqi Allah amuggalirawo emiryango gy'omutemesa ebirungi omuntu ow'ensaalwa kati bw'obanga ozuukuka n'osala kulaidi Allah ajja ensaalwa ku mutima gwo kyagambye nti bw'obeera nga tozuukuse obukeesa khabitha nafsi kasiraana ng'oyina ensaalwa agamba nti bw'ozuuka n'okola ebyo byonna n'otebereza Allah n'ofuna wudu
n'osaala obukeesa tayyiba nafsi hasita tayyiba nafsi ng'omubiri mulamu ng'ate n'omutima mulungi wa illa nakanti wa illa naye ate bw'atakola ekyo asbah abukeesa khabisa nafsi ng'alina omutima omubi kasiraana nga n'omubiri muki lwaki shaitani yakwambadde yakuwandiye obukeesa olina omutima omubi ogujjudde ensaalwa ate nga n'omubiri nagwo munafu nga tosobola kukola bulungi nga buteekeddwa okukola ensalo erina obulabe bungi mu bulabe bw'ensalo mulimu okubeera nga biidini tabaraka wataala Allah takuteebesa ng'obeera omuntu omu yawandiika mu kitabo kye bakiyitaga mind over poor man naye ateekamu n'agamba a poor minded person is always parallel with opportunity. Omuntu ow'ekisiraani abeera parallel emikiza giyite eno yagiyite eno bwe buteeta ng'ogenda kubirima mwanyi ng'ogenda kulima butungulu olwo osizogyogenda okulimiramu yegenda kukola ng'ate ennyanja zezinaakola tuyinza kunolima ennyaanya ate kasumi naaba nga yakoze nobeera parallel with opportunity omuntu eyeziranyizibwa obategerekika kati ensalo kimukubyekola kagamba nti tugulaku alaihi abwabu tawfiqi Allah amuggalirawo emiryango gy'ebirungi gyokuteera ebirungi tawfiqi kitegeeza kuteereza kabeere mu kyonna kabeere no mu kujjanjaba omuntu atalina nsaalwa ku mutima weesanga nga Allah kubanga Allah ebiseera ebimu wadde ilmu tugirina tubisoma naye Allah asobola okuteereza obuteereza kakati oyo omukolere ki kati nga masalo ekyolwali kyembawadde ekyokulabiraku mukije nkuba entonyi naye okubeera nti Allah agambye ebyandikambagaye bano ogende muki mu nkuba ne bagenda ne beerembeka kati ate oli n'agaana aganye n'awana excuse nti nze bwengenda mu mazzi ndwala bwengenda mu mazzi kola ki ndwala nemukwatagibwa kumbe ekimulwaza bulijjo byokoola bye batebyagala kubwako nkuba bayizewo jinul makabir omuntu alina jinul makabir natuseyo gasoma bwomu ku byo ne bwawulira buwulizi nga eggulu litandisa okukwata awulira abulwa emirembe taba na mirembe taba na ssanyu mutima era mu biseera by'enkuba tabeerako ddala na mirembe waliwo yaŋŋambako okwo mukyala wange bwe yali ngaatani obadde ng'enkuba bwe beetonnya ekira azuukuka n'atula n'okutula abalala gye bawoomera otulo tw'enkuba yaabulwa emirembe n'azuuka n'atula n'okukola ki kubanga mulimu enkuba egayisa bubi katono kyabaddeko enkuba terwaza tebakulimba nti enkuba erwaza ekuza kutukuza naye bwoba weegendereza amadagala agajjanjaba amajinga egakabulakwakudeko bwe bagakweta ne baquran eyinza okuleetera engeri y'omusujja kitegeeza majindi gakoseddwa bwe gakosebwa gwalwala omusujja ogwo n'otiitima kyekimu nejjinu la ashiku nayo likirina era bwe mulemereko nemukwale musa mu mazzi enkuba nemubba awunzise neggulu epondose erisalawo kudduka limuveeko ligende oba ntegereke so mu mbeera efaanaganako bwekyo tukirize tumanyi nti allahu tabaraka wataala aya ebyokuyiga bingi byegyemibiri gambe nti ليطهركم فيه ويذهب عنكم رجز الشيطان ويثبت به الأقدام أدام جزنا من نبيته إذن بإذنه تبارك وتعالى هذا جزنا إذن نقول سمزاغو أجنكما ekirani omuntu nga bamuloga okubeera nga akiranyizibwa kyetwagenda okubeera kutunuulira tulaba ebimu ku shaitani ekuddogo ebyo bibiyitamu okusiranya okuzizika ekisiraane ekyo ekyaki ekyeddogo biidhinihi tabaraka wataala nga tugyeko kino ekisiraane kyetubadde tujja kulaba naye ekisiraane ekyeddogo mulimu kwekiyitiramu mulimu okubeera nti kikuleetera otulo otungi otali twa bulijjo ekireetera obugayaavu ekikuleetera akawufu okutya nobanga buli kimu ekitya tosobola genda mu bizinesi bwe waliwo gunadizikasinga naye nga neguki lwaki ogenda mu paliyamenti igwesimbawo genda mukyalewo muyo okole ekirimu
yenkutte ne bw'ati yeyetekinga ngalabanga atawera kutya niyo ekikola ki njagala okkirize gwe olwaleero omuntu alina akasomero ku kyalo omuntu atadde akaduuka akatunda omunyu ne sabbuuni n'amafuta ku kyalo oba ntegerekeka mwenna agenda okukaggulawo bwati nga bangi ababadde balina ekirowoozo ekyo naye nga okutandika kyagaana kati eddogeri olikugaana okutandika likugaana okolaki okutandika obeera nga weetya olaba nga atasobole kutandika bizinesi atajja gisobola olaba nga kapita akwetagisa okutandika omungi naye nga bwogera otuulira ne bizinesi nyingi nnyo wano e Uganda nga simitwalo ebiri gikutandika n'ovaayo waliwo wano risenti omukyala yankubira esimu naga sheekh wanzijanjaba alhamdulillah nateredde ndaba ng'embeera zanjawulo era nga nsobola okutereera naye kati njagala kunjigirizayo ku bintu eby'omutwe kitegeeza okuyiga nenkola daba ate era Allah bwamuteebereza wakati mu kwogera kwe n'agamba nti abugeze nonyigirizanga likwidisooka oyo nemugamba nti ojja ddi amugambye ojja ddi nambuulira puroguramu emugamba olunaku bwebwebuti nemulagira nti genda kutuuka bwendewekyokulewa ebirungo neera osomesebwe nemukwasa n'omuntu ayinza okukola ki mugamba nabenze bikusomesa naye ndi bize naye raba ono okundi oyo gyakusomese n'agenda n'amusomesa yaŋŋambye kuba yatandika ne kapito wa 226 n'akola ebidomola 2 bya 20 liters buli kidomola asobola okkijjamu emitwalo emeka 4 kubanga ekidomola kiri ku mitwalo 2 kibakiri ekidomola lita 5 bagitunda omutwalo bagitunda 9 siwe guli lita 5 kitegeeza lita 5 oba ku mutwalo lita 2 gira emitwalo emeka 4 nayakozesa kapito wa mitwalo 2 muki n'akola ebidomola 2 gye emitwalo 8 yaŋŋambye nasooka nenkolayo ebyonekidde kinaweza mwezi ng'atandika naye olubuto eyasooka yagula birungo bya bidomola 2 olwaddako n'agula bya bidomola 6 kati waliwo yamuwadde order wa supermarket yamuwadde order omuntu omu wa bidomola 10 yagala ebidomola 10 kyekiŋŋambye kwesa ggulu omuntu omu supermarket yemu lwaki bwe yajjanjabidde ebikisa gyasumulukuze naye bwe gyasumulukuze yafunye ekirowoozo ekitandika bangi ng'eddogo lye libaganya okutandika okubako kyeweekolera kati bangi akozesa emitwalo 2 mukakaaga kale newegirira emitwalo 3 n'akola eddogola 2 nga bigenda kola emitwalo 8 oba ntegerekeka bidogola 2 bigenda kola emitwalo 8 kitegeeza nyako amagwawo gya mitwalo egyo bw'aba asobola okubitunga olunaku lumu nga lunaku ayikiza emitwalo 5 akapita bwe yatandikisa wa mitwalo 2 wa mitwalo 3 naye nga lunaku akukolera amagoba ga mitwalo 5 baraka kibeesinga obeera ng'oli mu baraka oba ntegerekeka kyobola nga omusomo guno ntera nnyo okugulemerako kubanga bwe tunaasumuluka tuba n'ebikisa tetugenda kubonaabona kyekiba kyakutwala ebweru nga wana Uganda olunaku okola emitwalo 5 bw'ogattagata emitwalo 5 omwezi za sente mmeka kubanga ennaku 10 giba emitwalo 25 ku mitwalo 5 ennaku 10 giba emitwalo 5 balamu olabe kati ennaku 30 kekakadde kamu n'ekitundu nga watandika n'emitwalo emeka emitwalo 3 oba ntegerekeka naye baraka naye omuntu atalina mukisa obitandika n'otandika ensonga lwaki nabagamba nti abantu abayaayaana kati okuva wano nyende ebweru ku kyeyo tebansasula akakadde oba ntegerekeka ntera nnyo okubagamba gwe weegetebayiga bwetondagenda neeyo kwata emitwalo egyo 3 okutandika ka bizinesi bw'onaagakola omwezi nga kapito tokyamulako wadde omanya ne bw'onaagendeyo gyazikola tojja kulabako naye omuntu ali mu baraka ajja kutandika agende mu maaso ojawaotali bwetaavu bwagenda bweru lumu bwe twalitandika omulimu guno ogw'okujjanjaba kiwazi 2009 naye naye ngumazeemu ndowooza ng'emyezi nga 6 sisa wange n'ampita
anwanyiza naye nga naye tamanyi nti anwanyiza ye ali ajagaliza kirungi naye nga kyajagaliza nayezinga shaitaani emuwange nangamba naye ebyo ebintu byogenze ogenda kusabaidinga otya nga oyagala nsabaidinga etya nagamba ogenda kujawo ekyokulya nimubuuza nti olowooza ani agabirira si Allah nanga nti naye Allah agabira nanga kati ebyolimu okyayinza okuba nti weesigulidde nti ogenda kusomerayo omulwadde akuweeyo omutwalo somerayo omulala naga naye singa banaatuuka ne baggwayo ng'okuggwa luddawa ekyenaze okumubuuza nti okuggwa luddawa obategerekeka nemugamba ekyokubiri bwabanga Allah yagabirira nanga nti kubanga wandibadde komaite nayingira edduuka nga ntunda ebitabulamere yankoko nanga nti nemugamba nti kati edduuka nsobola okungabirirayo yasobola n'okungabirira n'eno ate ekyokubiri bwe naba nga ni mubaraka nsobola okuba nga nzeeno nga nzijanjaba edduuka eri lirimu omukozi Allah n'amutangira okunziba obategerekeka Allah n'aleeta bakasitoma nerikola nga nze yeeno nkola mirimu gyankola mirimu gye agenda okungabiririra eri mu dduuka nga ntuddeyo yalina n'okungabirira nga ntudde wano ate ye amakubo ge gayitamu okugabirira mangi siyinza kamalayo kabategerekeka namunnyonnyola bye namunnyonnyola netugaana okukwatagana nemuvaako neŋamba nti bisimillah dumaliridde kubeera nga ntaza nga ndi ku kimu era nti intansuru llaha yansurukum wayusabbitu l aqdam omunaataasa Allah naye ajja kukola ki ajja kubataasa ate abanyweze n'okubanyweza muyimirirewo omumwe biizinihi tabaraka wa taala oba tuli fenna so nasente kimu bw'obanga omuntu alina eddogo eryo nga bamusira ne bamumbaza ekisiraani ekyeddogo weesiŋŋaana nga n'emikwano gyafuna gimudisikareginga tegimuwagira kukola bimutwala mu maaso obategerekeke buli lwagera otangira gata bagulaga ebizibu byokka ebikirimu kigerakoki naawe nka ngaakikoze eki ng'akivuddeko naye ng'ate abalikoze abalaba naye ye kennyini abeera kyakirabamu bizibu ate n'oli ne banne nga nabo bakibamulagamu bizibu egamba ekyanaabeera omwavu n'omukizo gwaguze opportunity bwebeera ng'enze yagirabamu bizibu era nabadde ndi wano ku makya ng'ayogera n'abalwadde abasulawo wano ne bagamba nti mulina chance twabateeredde wano Sulaimaani abasomesa kompyuta byobukyaki neyagamba nti ebbanga lyomala nga Allah yakugerera n'oveeyo gy'obudde n'ojja n'obeera wano waliwo options ez'enjawulo waliwo abasomesa Qur'ani bakufazi tubalina wano nabo nga Allah yabagerera ngabakwatuma ne bajja bajjanjabwa naye nga bahafiza Qur'ani bafunyemu olungubanguba bakoze kyansi eyo bo bakole omulaja gwabwe nga basomesa eyo option eyo kyansi ogifuna opportunity gikozese ebbanga lyomala ng'okyali mulwadde oba myezi ebiri obeewo nga kale yasanze ogivuddemu tugamba nga twabateereddewo ne kompyuta abategerekeke naye opportunity esobola okujja bwamu naye osiŋŋaana oli nga banne basoma ye ng'alyebase banne basoma nga yali ku WhatsApp akyatinga abategerekeke naye nga kompyuta kyekintu ekigazi ate kisobola okukolera bizinesi nga ne bw'obanga oli bw'omu ne bw'obanga just kufuna bufunyi Allah n'akusasira n'ofuna kompyuta kuno n'otandika kutaitinga na printinga kapita abeera mutimu kapita gwokwate kuwenfuta obeere nti ogenda ku kyeyo na biki wallahi bw'omugulamu ka kompyuta ng'oli mubaraka okatadde n'okola ebigenda mu maaso naye ekitali ekyo oyinza n'okuba nga obadde obuliddwa mirimu olina akwiragamba nti bakuyita ku nasa nga twagala yasobola okutaitinga n'okuprintinga Allah buddewo baraka nalina omusomesa wange
when akola business administration and management. Leo mtu yangamba yainaka kamuke tugamba yagamba nti the one with a chance is the one who is prepared. Tomuntu alina omukisa yoyo eyetegese mukosoka sasa okakategeera n'agamba njagala bwe ekyokulabirako timuyinza okuba nga muli mukyalo eyo niwajja aba UN nebagamba twagala omuntu alina diploma agenda kutukolera kino oba alina certificate ya senior 6 agenda kukola kino nga waliwo yakola senior 6 emyaka 3 ena emabega nga mbadde mu bulima naye mukuba naye mataffaali musamba naye mupiira yawulwa emirimu n'atereka ebipapula byeri daba chansi wezze bagamba twagala agenda okukola kino naye twagala wasiniya najjayo ebipapula bye n'abiwaaye ne bamugaloga gundi alina omukisa kati gwatagenda kusoma senior 6 oyinza okufuna omukisa ogwo newe bayita nebabatuuza bagamba nti mwenna balina okugamba nti gwe twagala ngaebaluwa togirina oluusi nga n'agaba omulimu ogwo gwe baluwadde chansi yabwe y'omukozi kitaawo oba mwannyoko naye because you are not prepared for that opportunity for that chance ojakwera atokola ki tofunamu biidhenihi tabaraka wataala so mungeri ekwananganako bwekyo opportunities era ogoyo agamba nti opportunities buli nnaku zino okinga ku mulyango gwa buli muntu nagamba nti it's about you to trap that opportunity and utilize kiri gy'oli gwe okutrappinga bakuyita batyo mu Luganda bagamba nakasoma muzungu tebakanzikonolira it's about you to trap that opportunity okutega n'oloba omukisa ogwo n'ogukozesa leero yagamba nti bebagamba nti chance not one it's not true nagamba nti chances can know several times naye ng'omuntu yeebase tabuddeeyo kukola ki olwo ne bajja ne bagamba twagala gundi gayina twagala owa kompyuta ogwo ne okuyitako n'omulala ne gujja twagala kompyuta ogaa sikimanyi gundi genda ne olutenda neja era nozigalako okyagamba nti chance not one obalegerekeke obwongo bwaffe tubuzuukuse naye mu kubuzuukusa tusooke twejjanjaba eddogo lyo likole ki tulijjawo biawnihi tabaraka wataala tulijjanjaba litya era gisiru taatira ani lamal eddogo erisiraanya enzijanjaba lyalyo yakunu ila gisiru taatira ani lamali bitanwini bima yati enzijanjaba lyeddogo lino etambula mu ngeri zino wammanga esooka qira'atul ayati ruqyatu shar'iyya okusoma ayati za ruqyatu shar'iyya n'ozisomera mu mazzi ng'amazzi ago galimu ala almaai wasidr au muqil au zahuru afariji okusomerera mu mazzi ng'amazzi ago gatuddemu sidiri oba VIP oba tegerekeke oba VIP oba olw'eddagala bweddala naye nga liwuja kawunete tulina mu Uganda agamba nti amazzi ago osomeramu ayati nowamaniro tugenda okulaba naye amazzi ago yashirabu lmalimu salaata onywako emirundi emeka esatu nera nnyo okubagamba nti bw'oba ofudde VIP mutuume mutabule kuba VIP tekakakasanyikira kamu mukulita zisatu tekakakasanyikira kamu nga geseze kati gatabule mu lita 5 naye bagamba jako ekikopo kinywe naye negano ogwotawudde ekikopo kyendosatewali naye gano ogwotawudde mu lita 5 bwontuuka wogenda okunaabira nywako eminiri emeka yashirabu lmalimu salaata anywako eminiri emeka esatu yamutasiru wayadiraku jasadihi kullahu jayida n'abeera ng'anaaba n'azza bujjo omubiri gwe gwonna ziri n'azisumulula enjala eziriko bicutex n'abijjako inaye muleke toguluba naye ne cutex jako bino byalabe muyungire ebijjako birina obuze buki obuze butya ebifenna ate okwata amazzi ago yambaha almaa
ويرشى في جوانب الغرفة أو المحل يوميا بماء الزبد أو ماء الزهور نابيرا قد دام الزاكو ناغمانسا mu nyumba mu nsonda z'ennyumba yonna ng'amazzi mulimu zigiri mulimu ezo aya zigiri kubanga zosomeddemu naye bwomala osomereramu n'otabulamu era zigiri oba gundi oyo kivip wano kyekitegeeza nti omuntu akuloga okusiranga n'asiranya n'ekifo w'okolera n'asiranya n'ennyumba w'osula kati ennyumba kijjanjabe n'ekifo w'okolera kijjanjabe ng'omansamu amazzi agasomererwamu aya zino zengende bwa wammanga then ate mubeera yemu n'osomereramu manya n'otabulamu sigiri oba gwolina oba mwabawona abalina vip ng'otabulamu sitagali amusanyira ekyo lirisumulula n'ebivawo biyibirira bw'onaabye ate nenyumba kikoze eki ogijjanjabi byosomereramu bye bino surat al-fatiha ye alhamdu yetusaasisa esala ayatul kursiyi esangibwa mu surat al-bakara aya ya 255 ayatu fakultatives aya ezonoonedde okozizenzibawo tensubira muzimanyi oba ntegekera wabula okubagondezaamu gwe atamanyi kusoma qur'ani nga togimanyi nnyo tensubira kuba musiraamu era waakiri alhamdu okimanyi kale somerera mu alhamdu emirundi egiwerako oba obuliddwa omuwalimu anakusomera binate nga naye tomanyi kusoma kiki qur'ani weerwaneko bino ebintu n'obwoya bwa mu nnyindo olwekuula lwekkawadde waliwo sheekhe wamukadde wa sheekh Katongole ye yeyogera yagigaana yagamba nti olwoya lw'omunyindo naawe tosobola lwekuula obategerekeka rawaabuseeka Katongole Elias aga naawe tosobola tukola ki lwekuula wadde nga hadiisi y'Abaganda yeegamba lwoya lw'omunyindo ogwolina lukola ki tolina kuweza kugiwa enaku zino nalabye bwogenda mu saaluuni okusala enviiri bayisako mashini wa neyekusala kitegeeza ate kati olusiku aba wegudde mugala munno akusala enviiri yalukoze eki yali mutukuula kati bino kwerwanako gweweera bwerwanikawo neyitabalata alifanya kisomereremu ne aya kati gwatamanyi kusoma Qur'ani kwa hizo nzibu zetagamu ibuko kusoma Qur'ani osobola okubitwala bino byenyini n'obitwalira omuntu yenna n'abisomera mu mazzi amazzi ako n'ogatabula n'onaaba n'onywa naye obadde obuyita obulina kuba bamwe ebyokoli abakyabizesabisa abantu tulina ogwokuligana naye kati ako n'amakubo tetugatunuulira kubanga tetujja kutunuulira kyakale oba tomanyi kusoma twalira sheekhe gwogasuleyo abamu ebyokoli tumanyirugoba kuseeka bantu temwagala bamaseeka temwagala nakoligana nabo oba ntegerekeka n'okumuwa ekikumi kyakiri eri muli olowooza nga agenda okufuna embiro eduka n'oggwewo okusanga yanti nasadde akideseeka oba ntegerekeka naye mugende fananga wekyo sobera mutugambe surat al-fatiha ayatul kursi ne ayat ezononeddoko zisangibwa mu surat al-a'rafi aya ya 17 mpaka 22 suratu Yunus tulipakusi suratu Yunus aya 7 mpaka 82 ne suratu Taha aya 65 mpaka 7 zitamu kwa kwa nziwa walunye watu tumazeewo ogomuteko gumu gwa ayati zosomeramu omuteko gwokubiri okugattako sigamba nti gundi fezi yakubiri wabula byonna bigendera mu lumu aya esangibwa mu suratu Talaq aya eyokubiri n'eyokusatu egamba nti waman yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib n'ogidingana oba ntegerekeka suratu Talaq aya eyokubiri n'eyokusatu ogidiringana emirundi mingi agati kirara gidiringane nteko ogwokusatu nga nagwo gwongereza ku ziri obigattikamu gwamanyi okusoma tandika ne al-Fatiha ayatul kursiyu ayatul kursiyu suratu Talaq aya eyokubiri n'eyokusatu then suratu Nuh aya ey'ekkumi n'ey'ekkumi n'emu n'ey'ekkumi n'ebbiri egamba nti faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا سورة النور نجي تكيكو دينو تكيكو سورة الذاريات آية مكومي عبيدي
mpaka ku 23 makumi abiri mu emu 22 23 egamba nti wa fil ardi ayatun lilmuqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وما تقول الله جدا كوكابيدا الله جدا كوكابيدا olwaliro bikidini tabata babere tuzingo obwongo baffe n'obwongo bw'abaana baffe nga mutuufu obutuufu bandibadde twekozesa bwekozesa oba si ekyo nga ffe tulina okukozesa abatali basiraamu ng'abatali basiraamu ffe twakola ki tetubakozesa so si gwe genda ng'owampa katali onoonya mirimu bw'oba oli mubaara katandika ka bizinesi konkola kazaale kakule then hayalinge bakozi owone gwe okukozesa singa eno ddoozi oba ogyekutteko bulungi ekituukako biibiri tabaraka wataala obategereki aya eddako esaliva mu suratu Fatir aya eyokubiri eyo tusoma emirundi 7 suratu Fatir Allah agamba nti ma yaftahi llahu linnasi birahmatin fala mumsika laha wama yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwa al-azizu al-hakim. Eyo aya yo bw'ogisoma ng'ogyeko okuba nti ekusabira Allah akuggulirewo naye naawe kennyini ekusaamu okubanga bino byonna bakutiiza nti ogenda kukola kino bajja kukologa bijja kuba bwe biti egenda kwejjamu okutu kwegamba nti ma yaftahi llahu linnasi birahma Allah bw'abagguliddewo mu bantu n'amuggulirawo ekisa kye fala mumsika laha teyamuggalira. Mungu bw'asalawo omuntu n'amusitula aba akoze eki aba amusitudde. Kitegeeza alogamuleka aloge Allah akusitudde. Ma yaftahi llahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wama yumsik ate gw'asazewo okuzza wansi fala mursila lahu min ba'di teyaba agenda musitula. Oluvannyuma lwa Allah wa huwa al-azizu al-hakim. Kabategerekeka ojja kuba ogenze kati eyo aya gwe kennyini ekusaba okumanya ekusaba okutereekera ku Allah. Jjukira eri eyasoose waggulu ey'okusatu twazaako egamba nti waman yattaqi llaha oyo yenna atya Allah yaj'al lahu makhraja amuteerawo obufulumiro wa yarzuquhu min haythu la yahtasib n'amugabirira ng'amugira watasuubira naye yo tekuzzaamu maanyi. Ino ddoozi ekulaga basheekha okugireeta bamanye gireeta bagituwe kiba kikulaga nti ekisiraanye omuntu kutya n'obutesiga Allah baginiga kukiyitiisa. Kati osome aya zava kuziiro ogagomyewo oba ntegerekeka osome alifaatiha ereese baraka mu bulamu bwe ne ayatul kursi bireese baraka then aya zava kuziiro zo zoonoonyedde bulivuddewo kati baleese ate zikunyweza olaba fezi weetambula kikulaga nti fine baraka obadde ozirakinga bagenda kuyita baraka kubanga alifaatiha Ibnul Qayyim yagamba temiftahu lghina walfalah kisumulizo kya bugagga na kwesiima nzaba gireese wano kitusookeddeko ddala obategerekeka kati gyosoose ayatul kursiyo kamala byonna so wa Buganda obula kamala byonna waaki wa Qur'an yo ayatul kursi ebizibu byonna Allah ayisizaako nebikola ki n'akusumulula kati omala okisoma then leeta ayazizako kuzibu ngedde okuolisaanyeewo bisobere mazzi gogenda okuyo kati neyo olwokugoberezeeko zino ayati ezikulaga nti Allah asobola okugabira ng'akugirawo otasuubira totya togama teweesuula ku migandu togwa ku nkanaga ebe baatugamba tomululu gunaakusuula ku nkanaga obategerekeka nkanaga kiki nekirina eriggwa zibu nebikukondako kukoli tebikoma kumnewe naye n'okusiibwa lisiibwa nebwolijjamu newekoyo mukati kati okusula ku nkanaga oba oguddawo obategerekeka bera butebenkewo kati nezino aya zonna gogenda ozitunuulira bakugamba bagenda okukola ki nezo zeeko aya esuratul Bakara aya ey'ekikumi-2 otinga nenya ekigambo ekigamba nti wama hum bidaadina bihi min ahadin illa biidhnillah
kisiringane oba nozolaba amakulu g'ekigambo ekyo bwe bakitulondeddeyo bakireete okujjamu kutiitiira kutya ddogo agati wamaahum bifaziz eddogo terikosa terikyusa bulabe ku muntu illa biidhinillah obijjako nga Allah yalikkiriza bwoba omwesiganize khalas abaloga baloge bwogenda muki egamba nti alogaloga nze ngenze akola byokolakola nze ngenze Allah ndikuliddewo kati kutambula tukatambula obategerekete Allah jana kugirawo yonna emiziziko egiyinza okusigala nga gikusiba emabega osika otambule naye ngaawezeeko aya esanyuma musatu al-an'am aya ya 18 egamba nti wa in yamsasika Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wabanga Allah asazeewo kutuusaako bizibu otuusaako bitawaana fala kashifa lahu illa hu tewaliwo ayinza kubeera nga akutaasa okujjako ye kitegeeza eyo aya ekulabula ekugamba nti ebizibu by'olimu towanjagira wa muntu togenda kukonkona mbalaza z'abantu toguluba nenge Allah omusabe ensubi olijja kuvaawo totawaana ekisiraane kijja kuvaawo fala kashifa ekisiraane kimu aya ekulaga nti ekyo ekisiraane Allah yakikutoddeko ng'ayisa ku ddogo obategereka yakikutaddeko ng'ayisa ku ddogo era teryagenda kikujjako okujjako ye naga wa in yamsasika bikhayri ate bw'anaaba asazeewo okuwa kirungi kussaako omukono gwe wakisa gukwatako n'omukono gw'omulungi bana basazeewo okusitula fahuwa ala kulli shay'in qadir era yeye y'omu y'oyo nga ku buli nsonga yonna qadir busobozi qadir akera qadir muyinza omala okusomera ebintu ebyo ng'oddamu otya naye ng'omaliriza ne aya yennabagambye era olwo bagireeze nagibagambye nti yeyannyweza okusigala mu muliro guno nti ampeereze mumma obategerekeka aya esangibwa suratul hajj aya ya 40 gamba nti wala yansuranna Allahu man yansuru inna Allaha laqawiyyun aziz wala yansuranna Allahu Allah ajja kutaasiza ddala man yansuru abo abanaamukola ki abanaamutaasa inna Allaha laqawiyyun aziz Allah w'amaanyi wakitiibwa abakulumagana bonna qawiyyun abana qawiyyun abaagala obyemaliza qawiyyun abaagala obeere bubi qawiyyun eddogo lye baasimba ku malaalo qawiyyun lye baasimba ku bizinensi yo qawiyyun inna Allaha la qawiyyun Allah w'amaanyi eryo okubirireteeza tegeetaaga na kuyungula gye mwana wattu kitooke liri mulyago lye baakuliisa lye baakwambaza byonna tegeetaaga kuyungula gye wabula kwatula ate nga si kwatula bigambo bingi nyukutezi kun ndogo gwe oli agambye nti libeteeteke lisaanewo nabwe ekikyo kun ba nyukutezi idha qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun agamba bugambi ba ekiba agamba bugambi nti gwetuka yotuka agamba bugambi nti tambula n'okulakika n'otambula zi aya toyinza zisoma n'osigala mu mbeera erimu okutya biawunihi tabaraka wataala nga tumaliriza simanyi waaliyo ebibuuzo naye namwe abayizi ngenda kubasaba bwe tumaliriza wano temutaakaaganya ebyokukola bibawadde obategerekeka kimanyi muneetaaga naye byokukola bibawadde eddoozi weeri
genda osooka ogezeko bino byekusomeseza omwalimu okolera kireeri ebirala byogoberezako bibonyola ddoozi ezo okubeera nti onaale onywe obanse ne mu nju kati kyoddamu okukolaawo kasiratul istigifaaru okuyitiriza ennyo okwenenyeza Allah kuyitiriza ennyo okwenenyeza Allah esifaaru erimu emigaso mingi naye ngenda bawaayo omugaso gumu hadiisi emu yagamba nabbi saa sallama timan lazima listigifaaru omuntu ayitiriza ennyo okuleeta istigifaaru jaala Allahu min kulli hammi fawja Allah amuteera mu buli kyabadde awankawankira okusinyukirawo mugumba bwannakyeyomekedde fiizi z'abaana mabanja obategerekeke jaala Allahu min kulli hammi fawja abakyala totya okugulu bwogendodde mu kuyiba obategerekeka ove waka najala bibi ogyambadde bulungi bakusinga ne kusaa 8 ng'ogiseewo tekikundiko ekikubyamu ku mugongo otunka obategerekeka gajaala bwebanga ekikunakuwaza mwami we mukono kuba abasajja b'ennaku zino banaye tubateeke mu ddwa abasajja bakodowadde saba Allah atukyuse emitima tubeere abakola ki abagaba bwe buba bwavu atuwe tugabire ku bakyala baffe tuwe ku baana baffe naye ekyo kyennyini mutusabire ennyo ng'oyitiza kweta istigifaaru agandi jaala Allahu min kulli hammi fawja wa min kulli dhiqi makhraja na buli bw'obeera mu kayigo Allah akuwa obuvulugiro n'agamba nti wayarzuquhu min haythu la yahtasib n'akugabirira ng'akugira wotasuubira ng'akugira wotasuubira ng'osiika busiisi paani ebakuli namba olunaku olwo ebaketi namba olunaku olwo n'etundibwa n'ekola ki n'ayisa ku paani n'ogaggawala waliwo sigamba abali wano wali omusajja ali awo ziwala n'okuzaawo newaffe basi bamuyisa bamukazako nalyali nali akabalagala eryafa Allah sasi naye yasirika paani n'atuuka n'okuba nga amutundira mu mamotoka mamotoka zezitambuzaki paani makerina obategeeke makerina yatunda paani n'atuuka okubanga mamotoka ge gamutambuza mu kibuga omulala aliwe bypass asala fene Allah mwamugabiridde mwaziga amayumba mwaweredde abaana mufene naye gwe owekisiraano ekyo gwe baalonga omusiraano muteekewo olabe ojebiteekawo byengere bituude naye bwolaba obitaddewo nebyengera nebivunda omanya nne bwonaasaba omulimu mu kampani gwe gwe bajja okunyaganga tojja kusasulwanga obategereke so nga tonnadduka mu ffene ng'otaddewo awo n'omusaawo nga teyagula adiba budiri agunda obategereka nga tonnaba bidduukako ebyo mwemanya tonnaba kubiddukamu sooka olwanyisa ekyo nga tonnagenda kunoonya mulimu mulala tegerekeka tenyo gamba abantu nti ewoba oli muyizi ng'osomye eno gye batwala tukozekale genda okunoonyayo kapito ate kapito teweetaaga mungi jesi weetaaga kapito kutono na bugumiikiriza na baraka ng'ogenda mu maaso tugambye okuyitiza okuleeta istigifaaru ekyokubiri wakasiratu salaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama n'okuyitiriza ebyokusaalira omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama walmuhafizatu ala al-adhkari wa qiraatu al-Qur'ani wal-wudu n'okwekuumira kusomenya azkari n'okusomenya Qur'an n'okwerinda ng'olina wuzu omuntu gwe baasiranya bw'akola ebintu ebisatu ekyo bwe baanasigala nga balisinga terijja kukwata oli munyikikwati kati osoma nnyo Qur'an ati listi buli lunaku baawone tewateekawo ti kino kyensoma ti mu Qur'ani kale ne weziba ayati bbiri ozisewo kiteekaniriza olunaku nsoma ayati meka bbiri nsoma ayati 4 nsoma peejo ekikolo kivuga okumala omwaka ojja kulaba obulamu bwo naye ffe fenyini ffe twensiranye ffe tejja kwemiikisa ffe tejja mu mbeera ez'abantu ye Qur'ani miikisa omanya omu yagamba man laisa lahu wiridun fahuwa qiridun oyo yenna atalina kyayi kyeyendawo nti kino olunaku kyensoma abeera nkobe
yaleta ekifaananyi kyefaananyiza abantu gyamako tubeera naye nga tulaba ng'omuntu munnaffe neetaba muntu ebeeranga buwaniraba enkobe era omuntu bwobanga ddala oli muntu bwenaku oteekeddwa okwawulisa wagamba nti nze buli lunaku nsoma peegi okwekubira muntu kitala era byonna byonna bw'onaabikola fallahu huwa shaafi walmuaafi insha allahu tabaraka wataala ejja kutereera allah yemuwonya ate yemumalirizi ojja kutereera ojja kuba bulungi byawuliri tabaraka wataala tubadde kutogeeseranya naye nga twatandikidde ku aya yowekitiibwa allah eri mu surat al anfal aya ey'11 yetulaga nti amazzi g'enkuba gatwambulula weyambulule nago bino gendo tusomere mazzi ago betubawadde oganyooga naabe noye waliwo alina ekikutu ekyo Latifa Musa Sheikh Muzammiru mulwadde wange ali ku ddoozi ye eddogo erigaana okufumbirwa naye obulumi bungi ku mugongo ne mu kifuba ate leero bw'azuukusa okusaala layiri yatandise okuyaka mu nguluzi kataago ne ku musaala agambye nti omulwadde Latifa Musa asinzidde bweru ayise ku online kwala ekinutizi n'agamba nti omulwadde we ali ku ddoozi ya sekerotaateruzwaki eddogo erigaana omuntu okufumbirwa naye obulumi buki obulumi bungi awulira ne kamunguluze muki ne kamunguluze mungi wategerekeka mu mbeera efaananganako bwekyo ekisooka ddala bwemba mwagulira ddoozi bayigaye tubadde twagikwatako obukwasi eddogo eryo erisiraanya obufumbo naye bw'oba olitunuulidde sheekh bwe yali alomyavuo yagamba nti yambagi ala almarid walmuaalij an yasbira kigwana omulwadde n'omujjanjabi okuba bagumiikiriza ennyo kuba si ddogo lyangu lyakumala gakibuukirwa obategerekeka ate era mu nzijanjaba mu bitabo byonna byetuze tusomamu bakulaga nti dozi gyokusomerera omulwadde bw'omala omusomera kaddala nga ku ddogo ng'eyo osooka n'omusomerera omulundi gumu n'omuwa ebyokusoma nabya n'abisoma n'amala n'akumoka tebyawulira kamunguluze n'omutwe okumuluma alabika eddinya aligonzesa wabula lyetaaga kati kuliyambako okufuluma lwe lituuka nga lyetaaga okuyambako lifulumye litya obategerekeka kati ebirwa lyetaaga ate kudda wa mujjanjabi era bino ebintu bibawa nga allah bw'akozesa n'obikola eddiini ne ligenda fa alhamdulillah bwe ligaana kati awonnoonyeza obategerekeka n'ogamba nti nsomye naye nzuza ebizaezezudde kati okusinzira ku oyo kyenyiza okubeera nga mugamba yeetaaga omulwadde we okubeera nti agende w'omujjanjabi yenna amusomerere amubuulire nti mbadde nsoma abcd naye nfunye kino nakino 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 kati ajja musomerere kiri eriyinza okulinnya neryogera byawulira kamunguluze liyinza okulinnya neryogera nga lyetaaga oba oluusi kusimulayo eddogo lyetaaga oba oluusi kusiramuka nga lijja kumalaga genda fa lyetaaga okuligondeza mu nfuluma y'omubiri abeere ng'ayambibwa byawulira tabaraka wataala so abeere ng'anyiikira n'okulagera nnyo allah ajja kubeera nga salana kitto salana kitto abuuza waliwo vip alina n'eddogo lye baakuliisa abuuza nti waliwo vip alina n'eddogo lye baakuliisa yenyini oyo kati omunywa biirinihi tabaraka wataala musoolemu ayatira faposition bainewe temwesigama ku vip yekka nti yawonya yataasa enniya mugitwale nti allah yawonya agenda kuyisiza muki mu ddagala eryo era obeere ng'osomereramu ddoozi ezo obategerekeka okusomereramu ayati za qur'ani za ayati za shari'iyya kuba kusaba allah ayisize mu ddagala eryo akoleki abeere ng'akuwonya mutabule osomereremu onywe obategerekeka naye era eddogera eryokulya ayati jazibawa naye nga muzo gezaako nnyo okubeera ng'onoonya ezo ayati za fakusisiru ne ayati ezogera ku byokulya abajje mu bibalira nga bali mu muliro bw'onaazigateekamu n'osoma ojja kubeera nga otereera abantu abo abayita online naddala Latifa Musa muwanyuzi nnyo buli kadde asheyalinga akola atya nakitto ani sala nakitto babeerako nnyo obudde ebitendekezi nga newoogerawo obeera ng'omukola ki ng'omufuna n'abalala bangi olwaleero ndaye
Kawala Kanalongo Khaira asinzidde India naye kwali n'abala bangi abali mu Uganda abali UK beyigiriza tabarakana. Abdu Jamiro abuuza kati bo abaami okugenda ebweru ku kyeyo kiri kitya kubanga abakyala sikirungi. Abuuza abaami okugenda ebweru ku kyeyo kiri kitya kubanga bo abakyala sikirungi naye abaami kiri kitya. Omwami okugenda ogende okole emirimu egy'obuvunaanyizibwa wadriva kola mu supamaketi era tekyandibadde na mutawaana era kirungi era okifunamu embeera bikitegeri tabaraka wataala gwenga omwami obanga okikoze naye ate nga togenze mu buddu naye ate embeera tebatera batwala mu buddu batera bakozesa mu biyumba bali eri batera kugula bawala ogenda bakozesa muki bebagula obukozi tebamutwala nga amusasudde omuzimbi gwe agenda amukola byonna byakola ki byayagala bikitegeri tabaraka. Naye obanga ogenda kukola era emabega eri abaagenda mu mbeera ezo baabanga mubaaraka Allah yabateerangamu ezikiza era ng'omuntu agenda ebweru bose bagendangayo nga professions zaabwe zezibakoze eki zezibayimiriridde asomye obusawo agenze bweru okujjanjaba obategerekeka asomye omusomesa agenze bweru okusomesa tuli fenna ate ne bw'oba mukyala naye omukyala singa bukyenkya n'osoma obusomesa n'ofuna omusajja wo ng'ali bweru kyakola naawe n'ogenda ofuna omulimu ebweru osomese ekinamutawala nga mulimu ennabameka era mufunamu embeera biyetegeri tabaraka wataala. Naye engendo eno gye mugenda ey'okugenda mu biyumba okugenda okukola obwawusigaalo obwa sireevu si nnungi teri mubaraka biyetegeri tabaraka wataala. Amanya Josephine omwana wange mulwadde mutambuliza kale mu malwaliro gonna naye obulwadde bugaanyi. Waze naye yalimu yagenzeyo mu woodi y'abaana ali eri mu woodi y'abaana omutambuliza we nabakozi Josephine nabaki Josephine Nabakoza agamba alina omwana we mulwadde amutambuliza yonna banaye okwemuwulira ba Josephine temwekanga ekigendererwa ekya eragi eno Allah ayisizaako mwanyinaffe oli awanise omukono wali oba mukadde waffe oyo yajja si musiraamu najja okujjanjabwa naye alhamdulillah yatodde shahada n'abeera ng'akoze eki asiraamu sedikirire tabaraka wataala kutwamujjanjaba n'alaba enjawulo nabiki n'agamba era kyabadde kireetakeeseza eggulo ku lwokuna n'oyatodde shahada nga tuli naye wano n'abeera ng'akola ki nga ayingira obusiraamu. So ate noono katugeze ekyo netugambye nti tetugambye nti olina kusiramuka tumujjanjaba n'alaba embeera ezituwangala naye nabiki byonna byonna bw'atala okusiramuka n'akola ki olw'okusiramuka kugasa ye oba tegerekeka ate bw'aba tasiramuse era ayinza n'akola ki